Omwezi gw'ekkumi tuguwunzise era ne twesogga ogw'ekkumin'ogumu. Ayi Mukama, nja kusooka kwebaza olw'okuba nti nsi omu ku abo b'okyabisseeko obusubi. Bangi ku ffe tubaddeko bye tuteeseteese oba bye tutandise mu myezi egiyise, kyokka ebyembi kigenze kutulekawo nga bikyali masekkati. Era n'abangi ku ffe giweddeko nga tetunnatandika. Mukama, nga bwe twesozza omwezi omupya, tukusaba okutufuulira ogw'enjawulo, ogw'essanyu era ogunaleka ebijjukizo ebirungi mu bulamu bwaffe. Buli omu kyabadde alubirira akituukeko mu mwezi gwe tuyingidde, wadde ng'era gwe mwezi oguddirira ogumalako omwaka. Nzikiriza nti gw'omwaka tugututte. Tukusaba otereeza embeera y'ensi yaffe. Tukusaba otereeza embeera y'ensi yaffe gye tulimu mu ngeri yonna. Ayi Mukama, nnyongera okusaba byonna bye tutandise obiwa omukisa, buli omu asobola okutuuka ku kyayagala, buli omu aggusa ekiruubirirwa kye, wabula nsinziira mu ssaala y'emu, oyo yenna ate ye ng'ekiruubirirwa kye kyakuntwalako mwagalwa wange. Oyo ebibyo bwe bituula sikirinaako buzibu, kubanga ate ye yandiba n'ekiruubirirwa eky'okwagala okuzza nze emabega. Ayi Mukama eyatutonda era gwe alina obuyinza ku bulamu bwaffe, tukusaba okyuse embeera y'obulamu bwaffe. Ababadde mu nnaku otuwe essanyu, ababadde mu ssanyu obongere okwesiima. Mu mwezi omupya gwe tuyingidde, mbagaliza omwezi ogw'essanyu mwenna abaasalawo okugoberera Jami Radio Uganda, saako nammwe abateekateeka okujja, na buli omu mu kiti kye. Mukama muwe essanyu mu bulamu bwe, abalwadde bawone, abalina zirooni Mukama batemera amakubo, kubanga mmanyi bulungi embeera gye balimu. Kaseera ka kuwummula naye nga school fees akyakutte. Mukama gwe kamala byonna, gwe alina obuyinza ku bulamu bwaffe era alina obuyinza ku buli bulamu bwa buli kiramu. Mbagaliza omwezi ogw'essanyu, Mukama atukuume nga tuli balamu, n'abatugenzeeko abasonyiwe ebyabasobako. Mweraba. Nsigadde nze Jami Radio Uganda, omuweerezaawo ow'olulango, era akuweereza eby'amazima ebitali myadde okubuusabuusa, ebitasiga bukyayi, wabula ebiyimusa ebitiibwa by'abantu. Omuntu aweebwa ekitiibwa kye kyennyini kyasaanidde okuweebwa. Gwe mulamwa Jami Radio kwentambulira. Mbaagala nnyo.